bw'amala okunyonyoka amakulu g'obulamu n'aba muvumu n'avaamu okutya n'aba nga mwesi nga tiyeerimba is truthful to himself or herself nga is courage as he has got the courage ate n'aba nga tiyeebuusabuusa eri ensi ye muvumu teyeebuusabuusa ate nga tiyeerimba nga mukuba amazima gy'aliye is true to himself. That is it. Yes. Ye mwoyo ekyo kifula ki n'olwekyo omuntu okubeera mwoyo gwa ggwanga oli tayinza kugaa nti omuntu yagenze oba mututerudda musomese mwoyo gwa ggwanga nedda. Mwoyo gwa ggwanga asomesebwa kye tuyita the university of life nti ssettendekero w'obulamu yasomesa ani mwoyo gwa ggwanga. Basebo ne bannyabo oli tasobola keera ku makya n'aga nti Kizito tugende mu ssomero tugende mu kafunda gundi tugende gundi nkusomese okwagala ensi yo kibanga nawo naye ebintu omuntu byagenda ayiga mu bulamu bwe ssettendekero w'obulamu kitegeeza ebintu byogenda oyita mu byogenda olaba byogenda weetegereza ne weefumiitiriza byebiseepinga byebikufuula okufuuka ki kubanga njagala okubategeeza nti amasomero gano ge mulaba basebo ne bannyabo oba gano agatathale oba agati gateekebwawo nga gayina ensonga gayina ebiruubirirwa kati nga ffe mu Afirika gano amasomero ge baleeta gafomu baleeta mu edda abakoloni batuleeta batusomese tufuke bakiraka na kiraki okutuukiza ebigendwa byabwe kati that was the essence of creating these schools originally nga bagala so that we can be at the services of colonialists. Kati mwoyo gwa ggwanga omuntu okufuuka mwoyo gwa ggwanga ebintu byayitamu kubanga buli lunaku olukya n'oluziba tuyina bye tuyiga mu bulamu mpaka bwe tulifa. Kati mwoyo gwa ggwanga ye muyizi ali mu kuyiga obulamu bwe bwonna nga agenda alaba ebintu ng'aba conscious. Kati nze edda nali nga nkyasomesa mu masomero g'ebyobufuzi ag'amagye naye nkubaganyako ebirowoozo ne mukwano gwange Moses Agaba yali musajja wa muwandiisi yali nga wandiikira yali nga muwandiisi w'ekitongole ekitwala ebyobufuzi mu magye oba CP Chief of Political Offices yali naye kati n'abeera oluvannyuma n'abeera political commissioner wa subdivision musajja wa byabufuzi nnyo yali nga be baali basomesa ebyobufuzi naye yali mukwano gwange twawandiikanga naye olunaku lumu nali nsomesa abantu twali mbaala eyo ne mbagamba nti omuntu ayagala okubeera mwoyo gwa ggwanga oba bw'olaba ng'omwana mugambe akyalira ebintu bisatu ebintu ebyo bisatu wana bikyalira byo bigenda kukusomesa nga tebyogedde olulimi lwegenda okukozesa bigenda kukusomesa nga tebyogedde mpaka obulamu bwo bwonna bw'olitegeera ebintu ate byolisoma otolibyerabira mpaka okutuuka okufa. Genda okyalira ekintu kye bayita ekkomera genda okyalira ekintu kye bayita eddwaliro genda okyalira ekintu kye bayita elimbo graveyard. Bw'ova wano n'ogenda mu ddwaliro ogenda kutuuka mu ddwaliro osange abantu nga bayayaana beebase wansi bali ku bitanda buli muntu nga buli muntu asaba Katonda akanikibwe Katonda amukopeyo oba olunaku lumu oba olumu abe nga akyali mulamu amukopeyo okubanga muki nga mulamu naye ne bwaba nga mugagga muvundu ne bwaba nga alina buli kimu kyonna alina ebitiibwa byonna nga tebikyamugasa kubanga talina ki tali mu mbeera ya bulamu tali mu mbeera bya bulamu bonna bali ku mission emu kufunayo akadde ako okubeera abalamu kubanga obulamu omuntu okubeera mu bulamu nga si mulwadde yensibuko ya buli kintu tewali kintu kya mwendo wansi wa njuba yensibuko esobola okutuukiriza omuntu okutuuka ku birootero bye byonna mu nsi. Kati bw'obanga tolina bulamu nga toli mulamu tolina ky'oyinza kutuukako. Kati bw'ogenda mu ddwaliro litusomesa nti ne bw'obanga nti wansi w'enjuba tewali kintu kya muwendo kisinga kubanga muntu ali nga mulamu ne bw'obanga oli mugagga otya ne bw'obanga oli ki olaba ng'omuntu ali mu kuyaayaana ayambibwa akole ki abe mulamu. Kati bw'ogenda mu ddwaliro kitusomesa tube basiimu eri bannaffe naddala abatukanika tukola ki abatuyamba okubeera abalamu webalenye osanga bannagagga osanga abaavu osanga buli muntu yena ng'akola ki nga sente ze tizikyamuyamba. Kati n'omanya nti obulamu kye kisinga omuwendo muki
kati bw'ovaawo n'ogenda n'otuuka mu prison omuntu bw'atuuka mu prison ogenda kulaba omuntu bamuyingiza munda abeera mu bisenge ali bikufulu nakinaki kati omuntu oyo prison etusomesa nti ekintu ekisinga okuba ekyomugaso mu nsi yonna bakita freedom dembe ojja kusanga bannagaga ojja kusanga abasajja balina taito abali muki bali mabuuse bali munda makomero era babirese obweru tubalina kibalina bali muki naye nga buli muntu kyayayanira ayayana kufuna dembe ateebwe agenda obweru waki wekomera asobola okuba naki eddembe naye ngaobugagga bwe naki nga namanya nti eddembe kintu kikulu nnyo nga kyekimuyayanya oyo n'ategeera nti bw'ogenda mu prison etusomesa okubeera abakakamu ambozas kati bw'ovaawo n'ogenda ewali limbo ewali entaana n'otunuulira entaana ezo n'ozeetegereza noga nti kumba obulamu bwa kiseera ku nsi kuno life is temporary obulamu bwaki bwakaseera buseera esawa yona kukola ki nerina ettaka lituyitako nga tulirinyirira ekiseera kigenda kujja libe nga lyeritubikiridde nga tumaze okukola ki nga twali wansi waali era nekikuyitira omululu obuyinza amalala tibiina n'obweyagaliza tibiina mugaso byonna byakumenyekera bwerere bw'omala okutegeera ebintu ebyo ovaamu okwerimba kubanga oba omaze okutegeera the essence of life oba omaze okutegeera amazima g'obulamu amanyi mu busiraamu omusajja eyakulembera obusiraamu nga ye namba 3 kuba yasooka yali Abubakari ayaddako n'abeera Uthman ayaddako n'abeera Umar kati ku Umar baali bayita ku limbo n'ayogera n'abafu naye bwe bamaze okuvaayo bamugamba ani amiru abafu badde bakuwulira naga nti nze mbadde soogera nabali mbadde njogera naye ku bimu ku bye yabagamba byoyogedde leero kambagireyo pointi emu gye yabagamba yaga nti mmwe bantu mwabebase wano mu ntaana zino bwe muba nga mwali mujoga Katonda nga mwesiga amayumba gammwe ne bakyala bammwe n'abaana bammwe njagala kubawa amawulire amayumba gammwe ge mwalese muzimbi ge mwaleka muzimbi ge mwali mujogera mu Katonda nga ge mwesigamyeko nti muyina amatiribo n'ag'amayumba byafukadde ebifulukwa bakyala bammwe bafumbirwa dda kati n'olwekyo nga byogerera ku limbo naye ndaga nti nze obubaka mbadde sibuwa bali balamu mbadde mbuwamu abalamu be mbadde nabo n'olwekyo bw'ogenda ku graveyard osanga abaali ab'amaanyi abaali abanaku bonna nga bamezeeko omuddo n'olwekyo bw'omala okufuna ebintu ebyo ebisatu ekyo n'olitegeera likusomesa okuvaamu okutya kale likusomesa obuvumu actually Umaru yali namba 2 kimbadde ndabi Umaru yali namba 2 likusomesa obuvumu bwe limala okusomesa obuvumu ne likufuula omuntu ow'amazima eri gy'oli bwe limala ne likufuula omuntu eyekkiririzaamu bw'omala okutegeera ebyo n'olyoka ofuuka mwoyo gwa ggwanga kubanga okubeera mwoyo gwa ggwanga okuvaamu okufuna kaleegi obutatya tekitegeeza nti kubanga totya nti omuntu okubanga muvumu tikitegeeza butatya naye obuvumu kitegeeza obutatya kitegeeza nti omaze okufuna obuvumu obukutegeeza nti olina ensengeri gyekulabamu oba kino ng'omaze okwawula ekituufu n'ekikyamu mu kubeera mu bulamu obutali bwakwerimba kubanga oba bwe mwenyini okukola ekyo ekituufu kakibe nga kitegeeza okufa kakibe nga kitegeeza kufa kyobudola abagamba nti obuvumu bwe buvaamu obuzira era omuvumu yaba mwoyo gwa ggwanga tiwali mwoyo gwa ggwanga there is no person who is a patriot nga mutiitiizi nedda kubanga bw'omala okutegeera ebyo ebintu owuli oyambala bwambazi mwoyo omwoyo okutegeera amakulu g'obulamu oba okitegeere nti at one time ogenda kufa because obulamu temporary bino bitulwanya byonna mu nsi ogenda kubireka teolina kyogera naki kati bw'omala okutegeera ebyo ofuuka omuntu ayagala abantu ofuuka omuntu ayagala ensi yo n'okola ebintu ebigenda okusuubula bwa buli muntu yenna kyekifuula mwoyo gwa ggwanga oyitakulima nga togendagenda wano ogendagenda mu ssomero gundi simanyi onasomesa mwoyo gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga you studied in the university of life perspective gy'olabiramu ensi eba ndala nnyo ku y'abantu abatategedde ekyo kyote kyovudde olaba nti bamwoyo gwa ggwanga bonna bayina ebintu bitono tiwali mwoyo gwa ggwanga alina kintu ky'amaanyi no
because amaze okutegera nti ebintu bitumenyera bwerere kyobula nti Yesu Kristo tumwogerako bannabbi Muhammad okusasira bigere ku bo tibalina bibalina ne they are very powerful people bandi basajja b'amaanyi why they had principles kwe bali bakola ki ate nga principles abwe zetolera ku humanity kubanga principle omuntu yenna okutegeera kwe n'obulamu bwe bwabutambuliza mu kwagala abantu oyo aba ne Katonda abamuliko kubanga Katonda yenna nyiri bantu ye mutozi w'abantu oyo yabeera mwoyo gwa ggwanga n'olwekyo bano abantu kyobula nti omuntu ayinza oyo musiru yalibadde akola kino n'atabba kino nedda baba bategeera nnyo kubanga baba bamaze okutegeera okusukuluma bana bagenda mu university abagenda luddawa you got that university nga balina setenira nga bagala bakumolodinga otunulya ensi in a certain perspective nga perspective bayamba okugusa ebyabo naye mwoyo gwa ggwanga afuna okutegeera kwa nnyini okwensi n'okwagala abantu nga yeye nnyini kivudde mu bulamu engeri gy'asoma day to day life. Manye ampuliriza twogedde ebifo bisatu naye ebifo bisatu ebyo gwe musingi kyetwogerako ekyamwoyo gwa ggwanga kwe kiyimira nti one omuntu ategeera nti in life freedom is key eddembe kikulu nnyo kisinga buli kintu kati bw'aba adiiringa ne muntu munne ateekeddwa obuta mubutakosa kumunyiga ddembe lye. That is one. Two, omuntu ategeera nti okubeera omuntu nga ndi mulamu kikulu nnyo ekitegeeza nti omuntu oyo alwana kukuuka jjembe okulaba nti muntu munne naye kennyini basigala balamu kubanga ye foundation nti ensibuko y'okusobozesa abantu okutuukiriza ebirooto byabwe mu nsi yaabwe. Akokusatu omuntu n'ategeera nti obulamu buno mbulina naye nkya sibulina ekitegeeza there is no need okutuubya nawo okugwa ku migango obbe ebyagundi olumye gundi omugyeko kino kubanga in the end ogerageraga bwajja n'ettaka ly'olinyirira bagenda kulikuteekako lifufuke nga liri kubikkirira ategedde principles ezisatu oyo ye mwoyo gwa ggwanga. Ekyo tewali muntu yali akisomeseza ekyo mukiwulira kuva ku nabbi Kizito Mayiga kyobula oyogera n'okwogera nzina naye sibatisira kati oyo ye mwoyo gwa ggwanga n'olwekyo bwanga oyina ebyo mwoyo gwa ggwanga tomutunuuliranga from a material point of view materialistic point of view nedda is a different mutunuulire nga omutunuulira mu ndabirwamu y'okwagala abantu oyo ye mumativu abajjudde. Ampulizo oli ku radio Buddu omuntu wa bulijjo eddakiika 25 zokka zezagayita ku ssaawa emu oyo ye mwoyo gwa ggwanga. Katukyuse empozi eyo tuligikomyawo olulala nga tusazeewo okugiwa obudde obungi naye mu byobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okukulaakulana oba obutakulaakulana ngamba mu byobufuzi nsonga ki ezibeera wakati awo ezikireetera okukulaakulana oba ezikisuula ne kitakulaakulana. Webale nnyo ssebo webalire ddala bw'ogenda mu political schools abasomi ba political science batugamba nti batusomesa ne batugamba nti ebibiina nti omulamu omukulu okuteekawo ebibiina by'obufuzi kuba kuteekawo ebibiina by'obufuzi abantu bajje wamu basobole okukwata obuyinza bw'ebyobufuzi bubasobozese okuteeka mu nkola enteekateeka zaabwe that political party are formed to get political power so that they can actualize their political ideals. Bwe batugamba bw'ogenda mu masomero gonna buli wamu kye bagamba naye olw'okuba nti kino ekibiina kisomesa nsi etalabika waliwo ekintu kye batagamba abantu nakyo nga weekiri nti ebibiina by'obufuzi waliwo ebitandikibwawo ng'enteekateeka yaabyo kujja kukutta mutima ogumanyiddwa omuwandiike okutta ebibiina ebimu obutatuukiriza nteekateeka yaabyo empandiike emanyiddwa ey'okufuna obuyinza wabula okugonzoobanya n'okubigootaanya obutafuna buyinza ekyo tebakiwandiika tebakisomesa tiwali nebogera mu university tiwali akisomesa naye ago ge mazima amakweke kubanga kino ekibiina kisomesa nsi etalabika kati ekyo kye batabagamba naye wabeerawo ebibiina by'obufuzi ebikolebwa nga biteekateekeddwa kujja kulwanisa biri ebizze nga byo byagala kukwata buyinza wabula okubiremesa okubikola nga bifaanagana nga biri naye ng'omulimu gwabyo bizze kulemesa biri ebyagala obuyinza birimu bukwata okusobola okuyamba ababitaddewo okubeerawo. Isi njagala okutegeeza abatuwuliriza nti si buli kibiina kya byabufuzi
ntikiba kize kwata buyinza naye bogenda mu university zonna n'amasomero agasomesa political science ekyo kibasomesa abantu ntikiba kize kwata buyinza nti kifomingibwe kigire kikwate obuyi ekyo kibasomesa naye kati mwoyo gwa ggwanga abafazoni enkweke ate nga yifuga ensi yeyanda maddala nti ebibiina byobufuzi ebirala bitandikibwawo nga enteekateeka yaayo kujja kulwanisa biri ebyeteeseteese mu bujjuvu okukwata obuyinza okusobola okuyamba abo baba bitaddewo okutuukiriza babali mu buyinza basigalewo naye nga biringa ng'ebifaanagana bwe tugenda mu byobulamu bw'ogenda mu byobulamu abasoma medicine bagamba nti waliwo obuwuka virus oba obuwuka bujja muffe ne buzaala obulwadde ne buzaala obulwadde muffe ne tukola ki ne tulwala kati abasajja abavumbuzi bagenda mu laboratory ne bakola virus oba obuwuka ne babutukubamu okujja okulwanisa obuwuka buli obuyinza okuzaala obulwadde muffe tulwale ne bulwanisa buli munda mubwo ne bufa ne tusobola okuba abalamu kwe kugema kati njagadde okubategeeza kati n'ebyobufuzi bwe bito bibiri iniyo politiiki nti nga bw'olaba nti akawuka kayingidde omulimu gw'akawuka virus eyingira mu mubiri gw'omuntu emulwaze kyekigendo ekimanyiddwa okutta muki naye kati ate basajja bakagezi munyu abanoonyereza n'abadakitaali bakola akawuka kenyini akafaananaga kali ne bakakugemesa kayingire munda kalwanisa akawuka kali mu mubiri gwo kaleme okuleeta obulwadde gy'oli oba abantu bategeera omwoyo gwa ggwanga era nabbi byasomesa okubalaga kubanga twagala kusitula ekibiina kino kiri mu kusitula okutegeera kw'abantu kusituke kubanga ensi empya yeetaga abantu abategeera ababikula ebintu okusobola okuyamba ensi ekola ki kati gwe sokola ebyomumalo oli musajja ogenza mu university osomesa amawulire okola ki kati I'm exposing you on a new concept exposing kati ku kintu ekipya oli musajja asomye extensively but I'm exposing you on a new concept kati n'olwekyo kati kino ekibiina kikyalenginga kabe bakagezi munyu kabe ba professor bayina okukakasa nti mwoyo gwa ggwanga ali mu kusomesa ensi kubanga eno rediyo ne bulaaya ne buli wamu wonna bagikola ki bagiwulira kati tuli mu kusomesa ggwanga okwegamba abantu bategeere nti bamajemaje ba mwoyo gwa ggwanga basaba obukulembeze bayina okwolesebwa okugenda okubayamba okubajja mu point okutuuka ku point ki si mu polopolo mu bikolwa ne mu byegambo kati n'olwekyo kiki kyentegeeza kyovudde olaba nti nze najja olwo ne mbagamba nga tutandika no mu 2022 mwezi gw'okuna nga twakamala kalumyezi 2 ne mbaga nti ebibiina byonna n'ekyanupu nakyo byonna bya gavumenti ne mbaga nti Lubongo yambega awedde emirimu era ne bano bakatana bonna babateekawo okugenda okuyingira mu bawakanya gavumenti okukwata abawakanya gavumenti mu bujjuvu bayifulenga babafaanana ng'abali nabo naye ng'ebigendwa byakugotanya nteekateeka eyo mu nteekateeka ey'okutwala emyaka emirala 6 mu maaso nga bali buyiza bafuna n'olwekyo kyekyo kyovudde olaba nti mu South Africa mu 1900 waliwo omusajja abazungu gwe bali kuluutinga kukyoyogedde kyenyini nina omukulu gwe nabadde ndaba nkayibira nagamba nti nabadde mukuwerekera pulezidenti ng'agenda okunominatingibwa ekololo naye nabadde ntudde wano nga ne pulezidenti wa DP naye atudde wano pulezidenti wa DP nawo ng'agenza okuwerekera chairman wa NRM anominatingibwe akwate obuyinza naye bwe twatandika okubulya abantu mu kibiina kino kyennyini kubanga abantu kyekyo kyennyini tatulonda muteringi twatandika okugamba va kubiina bitandisa okulaba twatandika okugamba abantu nti Mao banandala mafaani ne gurupu eyo yonna balubongoya bakatana bali abo bateeketeke mu kibalo kye baleeta okusaanyawo wano Central Region mu byobufuzi kiki kibatalayo ate ne mbagamba nga nteekako layida ne mbaga kyetubagamba oli muntu akiraba nakukiwulira timuddangamu okutuwuliriza naye bagamba nti nabbika baga nti manda kwetuule nga byalagula byakola ki kati mwoyo gwa ggwanga Kristo Nsubuga maje agezaako to rise the debate n'abantu abatuwuliriza n'abatutegeera nti ekigenda okuyamba bannayuganda n'okuyamba bannaggwanga n'abali bonna kwe kulonda abakulembeze ba mwoyo gwa ggwanga balina okwolesebwa bwe mutakola ekyo mujja kusaanawo kubanga omusajja agamba ekintu emyaka 4 ng'okayana n'okukayana tokimanyi naye olwali n'okola ki kati muliyo politiki there is what we call circumstantial insider. Circumstantial insider kitegeeza nti byebintu byeyinza okunnyonnyola ng'olina ng'awa obujulizi naye nga buyinza okuba nga tibugenda kutereevu ku muntu naye omuntu abitunulako n'akakasa nti ebintu byayogerako biki kati omuntu singa gamba bwe najjala ne mbagamba nti Lubongoya Lewis oyo Mbega
awedde emirimu n'abantu abamu batandika okukayana luli mu beka abajja okuba Besigye nga bali mati Besigye mbega akolera ani President Museveni naye otegeera otya kino kibiina kyajja kulya kulemesa bigenda mu maaso ne bino bikola bituufu tiboogera mu bigambo tulaba mu bikolwa tulabira ku ki tebiba bigambo kati bw'oga nti Besigye yali mooro otandika okuddayo kibaita circumstantial insider kwega bintu byotunulira ne bikulaga noga nti Besigye yali musajja mulwanya lwa ne President Museveni Besigye yajjanjaba President Museveni Besigye yali political commissar Besigye yaliko commanding officer ne Masaka Besigye yaliko minister Besigye yakola mu 9 yawandiika ekiwandiiko ekiriko ensonga 14 lwaki yali aga nti abantu abali mu movement bavudde ku mulamu ne bamutwala mu koti maaso n'avaayo n'atandika okuvuganya gavumenti kati yatandika okuvuganya gavumenti era abantu badde bamulaba yakayingira mu kkomero n'emyaka mirundi emeka oba ki tebamugulirangako motoka ya bulletproof tebamugulirangako kajaketi katayita mu masasi ka bulletproof wabula ne batiyagasa maaso gafudde emikono gimenyeka ali mu prison okwata mukazi n'ebiringa ng'ebyo era yabadde alidinga strike nakyaba okukyusa gavumenti wakutuwaka bikiriki era ng'ensi yonna eri ku ki ku bunkenge nga si bigambo bugambo kati oli najja naga nti Louis Rubongoya oyitibwa Kyagulanyi bamugulidde benzi etayita mu masasi bamuwadde Land Cruiser bamuwadde t-shirt etayita mu masasi jaketi tagenda mu kkomera abantu bakuba parade walinga balubongoya bajjudde bakumba bulungi nje ne mukyala we tiwali kyonna kigenda mu maaso sente gavumenti ebwawo ezagundi ne bakola ebyabwe nga bakola bazimba bitebe ne bakola ki ne babeera mu masappe n'ebiringa ng'ebyo ngoddayo okwebuuza Rubongoya yavaawa Rubongoya yasomera kuva Kanyaruru mpaka Kampala gavumenti nemutwala mu University Harvard mu State House abadde ayingira nga tibagaddeewo yabadde akwata ensawo ya President Museveni musajja asomedde masomero mu Isirayiri buli wamu wonna bakatana ye gurupu kati boleta ne baga nti mwanyina mukulu we night mu State House yasingamu amaanyi. That is what they call circumstantial. Ebintu ebyetolodde omuntu byateka ku mmeeza weebuuza akabuuza kajja ne kaga Rubongoya kiki ekyamunyiiza oganti alwanisa President Museveni aveewo nga is part of the system is an insider nti onoonya weyanyiigira tolabawo kubanga kiki wateka okubawo ensonga olaba weyanyiigira the point of departure weeri that he authored a document of 14 points. Why? Nemuvunanyisa mu koti maaso ngayinza nemuteeka kalabba n'akola reform agenda. Kati omuntu atabeeranga nga Rubongoya yabadde akulira ekibiina ekyabavubuka mu Eastern Central ekyabavubuka simanya baani nga patroni wakyo President Kagame ne President Museveni. So literally kyogamba nti ekisuula ekibiina one byebigendererwa byakyo. Webale nnyo. Ekisuula ekibiina si bigendwa ebiwandiike byebigendo ebitali biwandiike ebikusike. Kati abantu abagezi batunuulira ebyo kyobutolaba nti mu South Africa Mandela bwe yalinga ava mu kkomera abakabuli bategeera nti Mandela agenda kuva mu kkomera tukwata tutya revolution n'abaddugavu bano tubalemese tubajjeko kiri ekyokutujjako ebyaffe nakino engeri gye twabanyigiriza ne batraining omusajja bamuyita kati president wa South Africa bamuyita Ramaphosa kati president wa South Africa bwe bamala omutraininga kubanga yali mwana wa sergeant wa police mu South Africa kati bamala omutraininga ne bamuteekateeka bamupanze eri boogera ne Mandela kati Mandela wagenda okuva mu kkomera mu 90 Ramaphosa yali wali ku lusekere lwa Mandela abantu nga tebamanyita ono bodyguard ono akolanga ne bamulese ono yadde chairman wa union simanya maini workers union tikibanga nawo tabangako musimi wa birombe takolanga ki wabula is created kubanga mundu gavuga ki ngabbo era bagenda okulanga yakute manvuli okutebya n'okuzibula abali abamanyi bonaga agenza abasindika bali bano bajja ko uzuma badabali ogenda okwekanga omuntu gwe batamanyi yava nga yatudde wali wakati ne waliwo omusajja yasoma ensente alabika gwe batta bali bamuyita kulisani omusajja omusaba yeekera eyali akudumira amajja ga ANC kyava abuuza nti gentleman onani ono yavaawa naga nti nafunye amawulire mu balwanyi bennyini nti mu 1974 yawa n'obujulizi nti bano bali bamulikuutinga agende balwanisa abazungu ne baga nti ono mulabe kayingo mutululi omusajja ono atumalawo bagenda okulanga kulisani omusajja omu ku balwanyi ababaddugavu eyali nga ye chief of staff ng'ebyama byasa bamukuba masasi
bamuzikize naye Ramaphosa n'afutyanka South Africa kyola nti yalwana okufuna obwetwaze okufuna ebyensimbi okufuna amataka bakolera bwerere ng'omuntu yabafuna byoyabalyamu olukwe bamwita Ramaphosa mpaka n'olwaleero juzi bagenza okukakasa ensi nti ono yali musajja oyo yali akolera abazungu okubeera nedda bwe bagenza abazungu Jacob abalwanyi bakizuula ne bagati katukole mukoto wasizibwe twekutokwe emisono muyayi abalwanyi tutefe kono ne batandika okuga nti ono omulabe yennyini kayingo kati ekyakoze bakubya kalo kalemi yegase n'ekibiina ky'abazungu kati kyekifuga South Africa kati amaze okweyulula nti ye yali ku mupango wakuyamba abazungu kusigala nga balina ettaka balina ebyobugagga nga bananki to prove your point nti emabega kaawe yagenda mu White House Trump n'amuteeka ku nninga nga bwe walibanga gwe head boy Eddie Master akutadde ku nninga ekitakolebwa mu diplomacy namujolonga mu kitakolebwa ono namutera nagadabayo ng'amulaga obutambi bwa Julius Malema oyo lwaki temumukwata kubanga ono ajja kuba Julius Malema ali ku nsonga y'abafuugafuuzi kati ono aganye okutuukiriza kyamuteesaawo kubanga this is a comprado kati n'olwekyo basebo ne banyabo omupango gwo kyokutolaba nti ekibiina abantu kye batti bamanya ekya kikubya abakulembeze abava wano mu makkati ga Buganda okubamalawo tekinika nga kireeta bakazanyirizi mu nteekateeka ebajja mu byobufuzi emyaka 5 nga bava mu Central Region 1 tewali bali byabufuzi bwe tugenda bwe tuti kati n'olwekyo nze kyokula natandika nga bagamba sitandise wale nga lulimu tuvuma n'otuvuma nga tutandika ne kati ensi yonna yakkiriza kati bamwoyo gw'eggwanga Kitonsi Bugama maje bw'agamba abantu ba Bukoto East Constituency timuwe omukisa agende e Kampala atwale obwongo bwe ogenda okubanja ebintu bya Bukoto East okubanja ebintu bya Masaka n'ebintu bya Buganda. He means what he's telling you because he has built the capacity nti amaze okuzimba obusobola okutuuka e Kampala okwatulating issues which is affecting our people and those people in Kampala they will respond accordingly. Oli kuredi obudde oyo omuntu wa bulijjo katujje tovaawo.